Waliwo abakyala abawakanya ebiragiro by'abasawo nga bali mbuto. Gamba ng'okugenda mu ka TV oba kiyite scan nga bangi bakitwala ng'ekyokwejalabya. Omusawo Mika Muhanje okuva ku Roswell Specialist Hospital atubulidde kino kye kitegeeza. Scan ye tekinologiya abantu gwe bakozesa okulaba munda y'omuntu. Wa scan kigenda mwanguyira nnyo okulaba nti bebi yebakidde ludda luno oba alina obuzibu bwe buti. Omusawo oli kyatagenda kumanya, oli dokita kyatagenda kumanya, era kyobola akusindika mu scan kimuyambeko ye nga ye okumanya nti bebi ono alikula bulungi, talina buzibu wadde gwe nga mami oyinza okuba tolina kyowulira kikyamu na bebi wo. Ng'oggyeko embeera y'omwana, scan eno era etunuulira n'ebintu ebyeteeredde omwana mu lubuto ebiyinza okumuleetera obuzibu ng'akula. Ogumu ku mugaso gwa scan kumanya amazzi gali bulungi, the placenta oba abantu abamu kye bayita omwana w'emabega ali bulungi, kubanga waliwo okubanga omwana w'emabega yasoose kumwagwa n'abaana. Twagadde okumanya omuwendo gwa scan omukyala z'asobola okukola ng'ali lubuto. Omusawo agamba nti zino teziriiko kkomo, kyokka olw'okuba zeetaagisa ssente kigambibwa nti kyandibadde kirungi waakiri omuntu agikola omulundi gumu mu kaseera akatuufu. Uganda Clinical Guidelines 2016 egamba olina okukolayo waakiri scan emu mu lubuto lwo. That is nga scan eyo gikoze between emyezi 4 ku myezi nga 6. Eyo scan emu lwaki bagamba eyo scan? Kubanga scan eyo yegenda otulaga nti ono bebi obugalo bwe kwe buli, ono bebi ennyindo kweri, ono bebi mu bwongo talina buzibu, ono bebi okugere kwe buli, olubuto kwe luli. Eyo scan bagiyita anomaly scan. Newankubadde guli gutyo, omusawo agamba nti omuntu alinamu ku busobozi yeetaaga okugenda mu ka TV emirundi 3 ng'ali lubuto. Esookerwako okumanya ekifo olubuto olwo gye kirimu nti kirimu n'abaana oba kiri wabweru wa n'abaana, bebi ali bulungi mwali, omutima gukuba. Kati scan esookerwako. Eddako eya NT scan oba nuclear translucency scan gye tukebera akagundi akaliba akabeera emabega w'ensingo y'omwana ne tukebera nti kalyoke. Then scan eyokusatu gye tuyita anomaly scan. Ze scan zesatu z'olina okukola mu lubuto nga tolina zisubwa. Zino era zikolebwa mu biseera eby'enjawulo okusinziira ku bbanga ly'olubuto. Scan esooka eyo oyinza ogikola ku myezi nga 2, scan eddako oyinza ogikola nga ku myezi 3, then scan esembayo eyo gye gambye oyinza ogikola nga ku myezi 5 kitundu oba 5. Waliwo ne scan endala omusawo z'atubuulidde omuntu eyeesobola z'asobola okukola okwongera ku ezo ezisookerwako. Na zino ziriko emigaso gyazo. Waliwo routine eya 28 weeks gye myezi 7, waliwo routine eya 32 weeks myezi 8, waliwo routine eya 36 weeks gye myezi 9. Kyokka newankubadde guli gutyo, waliwo abakyala abalala basusse nnyo sikaani zino. Omusawo agamba nti kino kyandikosa omwana wo. Sikaani zino eddoboozi liina kye tukola heat ebbugumu nti buli tukola scan ne tuyizitiriza ennyo ate eryo ebbugumu liyinza ate okukosa bebi. Kino okukyewala omusawo wabula abakyala okwewala okwetuma okukola scan wabula bakikolere ku biragiro by'abasawo kwokka. Yandibadde esabibwa omusawo kubanga tubeera tulina information gye twagala ng'eri particular. Kubanga kati obeera era nga luto waliwo kye tubeera twagala okumanya, olubeera nga luli makati waliwo kye twagala okumanya, olubeera nga lukuze era nawo waliwo kye twagala okukola ki okutegeera. Kyokka waliwo n'abeesigulira ku basawo okubakwatako engalo. Omusawo agamba nti kino tekiriiko bingi bekivumbula ate nga byetaagisa. Okozesa engalo tomanya bebi munda ali atya, onyizenyizeeko kati otegedde ebbanga, otegedde ne bebi ajja atya, naye togenda tegeera munda bebi ali atya. Newankubadde sikaani eyambako okulaba n'okugonjoola ebizibu ebimu, abantu bangi bakyagenda mu maaso n'okugisimbira ekkuuli nga balowooza nti erina obuzibu bw'ekola eri abaana baabwe. Jennifer Kabaale agaffe eyo ku Spark TV.